Namasaka Yusufu Muhammad Chinobe. This your boy Umuzirandiga Yewunyisa. Aliko Pale FM, aliko kula eri omuntu wa bulijjo okugamba otya munnange. Ebale kulaba nti ate gy'oli abali ku YouTube kyemukola kyakabi nnyo okulaba nti ate mukyagyekomiddeko nga mugamba kano bannange akanyumiro tukeetaaga nnyo nnyini ddala nga mugamba kano akanyumiro bannange kwe tufiira nga mufiira akanyumiro kano abakaagala mwenna kyemukola kyakabi nnyo mwenna bali mu bitundu ebyenjawulo mwenna ne mawanga ate munanga ndaba ku YouTube nawe ali ku Pearl of Africa Radio byonna bale kulaba nti ate byonna no munange mubikola mu mbeera yonna muzikirize bannange nange ate mbawereze wembanga musazeewo mujje muteekeko nange bannange mukkirize mbawereze biki ebitambula biki ebiri munda mu mawanga ag'enjawulo tandikiddeko munda mu ggwanga erya Sudaani. Abasudaani bakukkulumira eggwanga erya Uganda. Sudaani ekukkulumidde bamugambye nno naawe nno gundi twegendereze. Sudaani wakati mu kulabula ng'ate bakukkulumidde naddala Pulezidenti w'eggwanga erya Uganda General Kaguta Museveni bamugamba musajja w'ekikoofira ati buhabulwa Pulezidenti omulonde ng'agenda kulaba nti munanga alayira mu Gwokutaano amalizaako ekisanja ate akwata ekisanja ekijja emirembe egyo maama. Kakati bamugamba nti ssebo kyatandika ddi taata Mr. Museveni kyatandika ddi era kinaakoma ddi ani yakuwadde olukusa okukwatagana n'omutujju bamuyita mutujju ab'e Sudaani. Gavumenti y'e Sudaani ono emuyita mutujju. Ani yagambye oyite sebo okyaze omulabe wa Sudaani asse banna Sudaani ng'ensi yonna emunoonya lwaki tewamukutte sebo Mr. Museveni. Ono yalengeddwako General Kaguta Museveni wali mu State House muganda wange ampuliriza alengerwako ali ku Pearl of Africa Radio alengerwako ng'akyaza omusajja ali mu kulaba nti munange owa Rapid Support Force Dagalo Muhammad Dagalo akyaza Muhammad Hamdan Dagalo. Ono omusajja yali majje g'omusajja ge yali Pulezidenti w'eggwanga erya Sudaani Bashir al-Omar. Ono yalina akabinya ke yali akulira nga baali majje ne Fata baali majje ne Burhani bulungi nnyo era nga Burhani ye CDF nga Burhani yali majje agakulira mu Sudaani ku mulembe gwa Bashiri nga Dagalo yakulira SFCL gaali majje ga bwannannyini munda mu ggwanga erya Sudaani Rapid Support Force gaali ga musajja Pulezidenti yavaako Bashir al-Omar. Bano bafuna obutakkaanya muganda wange ali ku Pearl FM ampuliriza bafuna obutakkaanya Bashir akwate ekkubo avaako bano bakkaanya Burhani ali mu buyinza kati yali munnamagye nono General Dagalo nga bakkaanya bagamba tukulembere Sudaani tugiwambe tugikulembere ffembi Burhani akulembera bakkaanya nti mu 2023 ngenda kuwamu Dagalo okulemberemu Burhani teyeekyanga Burhani tagamba nti obuyinza mbuza mu bantu Dagalo takutte ekkubo Dagalo Muhammad Hamdan tagenze mu nsiko Dagalo tebatandise olutalo ne General Burhani ye Pulezidenti wa Sudaani aliko essaawa zino bakkaanya endagaano yajawukanako amugamba oli munnanfuusi ssebo omusajja alumba ensiko okuva ku olwo ensi yonna emunoonya abasajja bamunoonya gavumenti y'e Sudaani emunoonya buli omu yenna anoonya Dagalo agamba wandyamu olukwe Dagalo yalumba ensiko Dagalo yabadde wa General Museveni Dagalo bamusanze wa General Museveni nga balina ensonga ze bakkaanyako. Remember Muzayi Museveni kyayinza okwesigamirako n'abagamba nze Uganda mwannonda nga nze ndi wakati wammwe mbatabaganye. Twakiraba balonda Uganda kaŋŋambe General Museveni ne gavumenti ye eya NRM bagironda nga yebeebera masekati g'abano be bamu ko balina okubeera masekati g'abano kati ajja kugamba nze namuyise nga ngenda batabaganya mugamba kakkane kwawulidde be twayogedde nti nedda sit down. Oyo General Museveni oyo General Kaguta Museveni yamuyise Sudaani gwenoonya yamuyise bulungi nnyo n'amukyalirako n'akwata ekkubo n'amugamba beera bulungi tuuka mirembe Sudaani ekukkuluma emugamba ssebo kyatandika ddi awo nvuddewo. Tugenze mu Middle East tugenze ali ku Pearl FM mu mawanga aga Middle East wakati nzo ojja kugamba lwaki mubeera nnyo mu Middle East bannange kamera we ziri to the extent nti omusajja Trump Donald atuuka okugamba abasajja abakola
ebintu ebyenjawulo ebimu yatuuse n'okugamba abantu nti munindeko mala okumaliriza olutalo. Omanyi kyekitegeeza ekyo? Omanyi kyekitegeeza nti Yusufu nkwagalamu nti okay weebale nnyo kati nninda mmala epulogulaamu. Kitegeeza nkulu nnyo, kikulu nnyo. Obwongo bwange bwonna bwonna buba ku pulogulaamu eno, obudde n'ebirowoozo. Kitegeeza gwa neetaaga nga sinnagikola oba olina okunnindamu. Okitegedde? Kakati be basajja Abamerika balina kye baagala osooka okutuukiriza. Wakati nga Iran batadde ku bunkenke ensi yonna yonna etunuuzizza kamera munda mu ggwanga mu Middle East, munda mu ggwanga erya Iran, omusajja abagamba kino bamuddamu kino. Omusajja Trump yavaayo n'agamba nti bannange nasindise my beautiful weapons. Hey, nazisindise yeemazeeyo nezisindika munda mu ggwanga erya kumpi n'eggwanga erya Iran. Abraham Lincoln nenzisindika za Armada zithali nenzisindika ziri mu Middle East zigenda kola mulimu. They are so beautiful. Irani ne mugamba no problem. Nange nyina beautiful weapons ezisobola okukuba. Yo beautiful weapons. Nange beautiful zange weapons ennungi zirinza okukuba weapons zo ku mazzi, ku lukalu, mu bbanga ne mu ttaka yonna gyendi. Nga Ayatollah wagamba beewereza obugambo obulala. Ali ku Pal FM beewereza munange obugambo obulala. Walengedde Trump sabbiiti ewedde ng'ategeeza agamba nti era ekituufu omusajja abadde wansi. Nga Trump ono omusajja nakugamba Ayatollah Ali Khamenei supreme leader abeera nnyo wansi. Kizibu nnyo okwekumira nnyo ku lukalu. Abeera nnyo wansi ne Grand Ayatollah ne family ye yonna abasinga batera okubeera mu batabeera mu bantu ba butale ba bulijjo bannakasiro ba hamu wonnawonnaawo kiseeka we batabeera omwo babeera mu mpuku wansi because babalondoola. Muganda wange ali ku Pal FM omusajja Iran America eva yegamba nti ono tumanyi waali tatumalira biseera tugenda kumukuba. Tatumalira budde tugenda kumukuba tumanyi waali ali mu mpuku location tugirina. Omusajja amugamba isoke kuba wowe manyi wendi kuba. Yalengeddwako ku Lwokutaano yasaaziza ejjuma ku Friday. Ayatollah Ali Khamenei ali mu mpuku kwabadde kusoomooza kw'amaanyi. Iran Trump agamba I can release the live location of Irani's supreme leader. Ono namudamu namugamba I'm here on live television in Iran during attending a public gathering for the recitation of the Quran at the place. Yalengeddwako supreme leader bamaze okusaala ejjuma ne bamusomeramu ne ku Quran. Kitegeeza akadde akalina ayina n'akadde Ayatollah mwaba munoonya bagamba nti ali mu mpuku abeerayokko nadda ne ku lukalu abagamba okumukuba bagamba mujje munkube enzuuno. Bamukubye ate bamukubye. Okitegeera kakati yembeera munange betu etambula ebimu kubiri munda mu ggwanga erya Iran mu mbeera yonna wabula embeera ya bonkenke. Wakati nga abasajja bandibanga abakkiriza. Let me tell you my brother, my sister. America weebe ekusobola. Tekusobola kukumazisa na wiiki oba wiikisi 2. Buuza Maduro. Naye abantu ab'amaanyi America emala kweteekateeka. Awo omanyira nti bana baadiringa nabo b'amaanyi ddala. Nagamba tekibangawo okuleeta ebyokulwanyisa webiti mu mawanga ag'enjawulo. Twakirengerako baali bazinzeeko eggwanga erya Russia 1949. Woba ojjukira bulungi abamanyi ku byafaayo. Omusajja Amerika akwata zimmeeri ez'enjawulo ennyonyi B2 bomba azikwata n'amameeri byonna abyetoolooza eggwanga erya Russia. Nabo twakirengera ne bateeka Russia ku bunkenke. Russia kye yakola neekwata ekkubo n'egenda mu Cuba ne nuclear. Negamba America mbala 2 ng'ovudde ku ggwanga lyange. Mbala 2 ng'olekeddawo okunetola ngenda kukuba bunambiro nnyo munda mu ggwanga eri America. Nuclear gye nkasukayo America n'addukawo. America n'avaawo. Ali ku Pal FM America n'ava munda mu ggwanga erya Russia. Tukirengedde munda mu ggwanga erya Iran. Akasajja kali gomite. Bakoze Ayatollah buli kimu. Bamugambye buli kigambo.
bamusindikidde buli mubaka omusajja agaanye ulira message gye tulina information evaayo ali ku Pal FM information efubutukayo eraga bino nakugambye tudiiringa n'abannanfuusi. Amerika egamba Irani munnanfuusi, Irani egamba Amerika oli munnanfuusi. Kakati uliriza enteesaganya wakati nga sabbiiti eno enteesaganya mu Oman ziddamu. Basabe nti baddemu bateeseganye mu Oman wabeewo ba officials abatuula abagenda munda mu Oman babeeko ensonga ze bakkaanya babeeko ensonga munanga mpuliriza ali ku Pal FM ze boogerako. Kati bano balinga abakkaanyiza ku nsonga ya misairo bagamba kale eyo tugitadde ensonga ya misairo tugyesonyiye tugivuddeko twogere ku birala eyo tugivuddeko tugiveeko. Bagenda bagonda akasajja kalemeddeko Ayatollah yabagamba nze sitya kufa wekuba kufa kanveewo. Netanyahu agamba ki? Netanyahu Benjamin ono wakati nga waliwo ebimu ebigwawo ebimu misairo bagivaamu nuclear bagamba nti nani tumukulekedde wakati nga sabbiiti eno baddayo mu Oman kutuula. Netanyahu Benjamin y'omu ku basajja bagamba nti bannange tulumbe era tugenda kuswala. Ne mu Amerika Trump ayagala okulumba ne Trump mu Amerika ayagala okulaba nti munnanga alumba naye eriyo ebikonge ebimugana ebimugamba tojja kusobola musajja ono omusajja utalo lwono omusajja lwa byafaayo lwogerwako mu bitabo togenda kulusobola. Ebitabo bagambye Trump ebitabo bigamba mu Middle East mujja kuvaayo eggwanga likunafuye. Baba Vanga mumanyi bulungi? Do you know Baba Vanga? Yaleka ayina ebigambo byayogedde otalina kyanjawulo nnyo kyalina. Yali muntu nga ffe wabula yali historian nga y'omu ku bantu abasobola okulengerera ewala. Nakubalira pulaani yabagamba mu Middle East mujja kuvaayo eggwanga lirina mu byafaayo ebitabo biryogerako lijja kujja likuba eggwanga erya Amerika, lijja kujja likuba eggwanga erya Isirayiri. Abange ekibuuzo kye twebuuza lyerina eggwanga erya Irani Baba Vanga lyali ayogerako kyekibuuzo. Benjamin Netanyahu yamaze okukola munange information agamba tugenda kulumba tutya eggwanga erya Irani bannange tulirumbe. Yatuse ne kussa agenda kukola alliance endala nga egenda kulwanyisa bashiya n'abasunni. Ali mukola alliance mu mawanga ag'enjawulo zijja zirwanyise abashiya n'abasunni mu Middle East. Bamufuukidde zike buli walaga asanga musunni, wadda ku left asanga mushiya, wadda wano musunni addeko eno mushiya. Middle East nayo nejjudde basajja bano abagamba kakati kambakolera omukago gutandika obbazoganya mmwe nnyini atandikidde munda mu ggwanga lya Buyindi agenda guleeta mu Greece ajja guleeta mu Cyprus ajja guleeta mu Africa ne mu Arab States ne mu Asia agenda kulaba nti abakuŋŋaanya bakolemu obubondo amala abasulike. Kyekirooto kyeye bamugamba tojja kutusobola mukwano. Tulengedde ennyonyi bbiri nga zigwa munda mu ggwanga erya Iran, tuzirengeddeko nga ziva munda mu ggwanga lya Russia. Abasajja beeteekateeka, abasajja munnange bali ready, abasajja bagamba tuli steady. Ono ayina ba alayi ab'amaanyi ennyo eddala nabo basirise batudde. Ekyenkizo Iran kyalina nti ba alayi be bakyali be nabo tebaagala ggwanga libaagala kumukuba. Kyekyenkizo kyalina bakyali be nabo tebaagala ggwanga ligenda kumukuba nayo baagala balikube. Al-Qaeda ogimanyi? Al-Qaeda, Jolani,
ow'eggwanga erya Syria president aliko America gwe yateekako eyali omutujju wa Al-Qaeda eyatendekebwako Osama bin Laden ogimanyi eyo Al-Qaeda eyavaayo neegamba Jolane wa Syria nti sebo watwerabira n'otuleka mu nsiko kati bali mukulaba nti munange bamuzoganya munda mu ggwanga erya Syria. Al-Qaeda yagambye naffe tetugenda dutumira mwana tetugenda kutunula nga bakuba mugwanda waffe omusajja Omuyiraani tetugenda kutunula nga bakuba kyali waffe omusajja Omuyiraani naffe tujja kujjayo enjala. Al-Qaeda nayo bannange yeeyunze ku bubinja buli mu Middle East bugamba mujja kukuba mwegendereza mukube mu batono siffe mugende mukube bansi ndala si baffe. Kansooke nkwe bannaffe aba Royal Healers abagamba nti gwena ino omusajja ali ku Palo FM munnange nga bikusobyeko oba oli mukyalo oba mwana alusa zikuluma zikulemesezza okusiiba eddagala bannange weeriri muganda wange ampuliriza eddagala weeriri zikulemesezza okusiiba olubuto lukuluma aluma enjala ekuluma nyuma ngu byotategeera ate daaku yakulema gwe okulya anti olubuto luba n'olusi appetite oba togirina jangu munnange bakuba amajani ga azima mwabalina prostate nga bufuuyisa buli kaseera prostate ofuuyisa osusu akuluma olumizibwa mu kawago olumizibwa wano mu kiwato mu kabutobuto wonna jangu bagamba oyo prostate susuwo awunya akuvaamu nga tavaamu lusolo lungi nnyo bagamba nti jangu bakujjanjabe munnange amajani ga azima oba aga hayati jangu munnange bakujjanjabe mpola mpola togenda kuddamu wakozesa wezanyikirizaako tolina appetite endwadde za munda zonna zikulemesezza okukola byolina okukola byonna oluusi obulwa n'ekisenge lwa nsonga zino lwa prostate obadde okimanyi ekyo. Abalina pressure sukaali mugende bajjanjabe bizimba aniya bagamba aniya awonera ddala bakuba doozi n'awona okitegedde ali ku Palo FM amajaani aga azima emitwalo ena gyokka amajaani aga azima bagamba Royal Honey naye bamuleese guno mubisi onuuna munuune nuuna akabisi mukwano nuuna akabisi akawooma omubisi gwennyini oguwooma wabula bagamba gwa basajja bokka mubisi nuuna bunoonyi gwosirike bino byokuwa akadomola kalita 5 lita 10 nywa ebikaawa nywa kino n'ogaayo omulandira guva eno paka kuli noonyiriza abantu mu takisi makubo ojoyita ne bamanya nti ono bannange ensonga ziriko n'olyaganyibwa ne gakuwunyirira wonna jangu ali ku Palo FM bannaffe aba Royal Healers bagamba bano balongoosezaamu baddidde eddagala lyonna ne baliteeka mu mubisi gwa Royal Honey gw'onuuna bunoonyi ebisigadde bireka gwa basajja bokka ombisi ogwa Royal Honey abasajja batanabakkakombako naawe bagamba nti gufuule beera ku doozi eyo okumala akabanga ojja kutereera permanent results zofuna. Bano bazze kulaba nti munange bakutereeza bulungi nnyo nsonga zo okitegedde bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubis kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 kwata ennamba y'essimu munnange bakubire kati 079 96 14 09 0749 96 1409 MTN 079 0779 95 9245 bebanaffe aba Royal Healers. Bano baba ali bamenyawo ali bamusajja mekete Royal Healers tuddeyo munda mu Middle East mbasajja aba Iran mu mbeera yonna muhumuza okitegedde kakati nno ampuliriza abasajja Abamerika bali mu kwebuuza Abamerika beebuuza bukyanga tutiisatiisa mawanga bano basooka kutiisatiisa bukyanga tutiisatiisa mawanga lwaki kana akasajja akahizi aka Ayatollah nga kalemeddeko akasajja kaganya okugonda ekituufu kiri nti Amerika yajja n'ekirowoozo kya kutiisatiisa ekyokukuba meeting ze bazze batuula kizze luvannyuma amusajja yajja mu Middle East Abraham Lincoln byonna nga zze kutiisatiisa kubanga era bajja bakimanyi nti Iran ayina amaanyi ayina emputtu ate agyewulira kyeyewulira nga ate akimanyi era akyenyumirizaamu kubanga kigambibwa nti n'ebyafaayo kyogerebwa okitegeera kati abasajja bagamba tugendeko ku step y'okutiisatiisa Iran tulabe Iran egaanye abasajja batuka ku serigamba tumukube bukubi tugenda kuswala tumugjewo era Iran abagambye
tewali buzibu. Era Saudi evuddeyo, Misiri, Arab League yonna bagamba nti bassebe Abamerika ate mudduse ne muyita ewaka. Ambasada wa Amerika mu Isirayiri yagambye nti Isirayiri erina okutwala Middle East yonna. Statement baajogedde. Olaba bulijjo kyenkugamba, omuntu ali omu yekka akyalemeseza bano abasajja otwala Middle East, musajja mu Irani n'obubinja bwe. Era Ayatollah bagamba ati bannange baneiba bange Middle East ono omusajja kyabala kinene nnyo, mujje tumulwanyise tumugjewo. Abasajja nga tebawulira kati batandise okulaba nti munange bakirabako. Tulengedde obubinja obw'amaanyi obw'Hizbullah nga batambuza ebyokulwanyisa. Isirayiri egamba tutandise obalengera bepositioninga bannange naffe tweterereze ddala. Abasajja amaze dda Isirayiri Amerika basazeeko obwengula Middle East yonna, bamanyi buli kanyomero webiri. Irani n'obubinja nabo kyekimu, one on one, bwenyi ku bwenyi, al-ayinu bil-ayinu. Ayatollah yabagamba musooke mu tense wabula ebbanga limmala nga nkyali nga nze komanda temulina kye mugenda kola kunda ku ggwanga lya Irani. Kkiriza nkutegeeze nti buli wiiki Irani ebaka ekipa kyefulumya. Abasajja bagamba akasajja katandise ate kongeddemu vibe ya ddala munda mu mawanga ga Middle East. Ne Amerika tugirengeddeko mu Middle East. Bano ekituufu kankubulira ekituufu amazima, Amerika eyagala kulumba Irani ng'oggyeko ebyokutiisatiisa, ng'oggyeko biki tiimu Irani. Amerika eyagala kubalumba. Bamaze ddo teekateeka buli kyonna ekyetaagisa okusobola okulaba nti ate nomunanga ampuliriza ku Paal FM balumba bakuba. Abasajja bagamba tuli steady, wabula gwe balumba kyekizibu regional war ogimanyi. Bamugamba wookubira ku Irani bwoti Middle East yonna ogitabangudde, naawe ogenda kufiirwa. Abasajja bakyabala batuse ku serigamba tuttemu omuntu omu ekijja kijje. Bamugambye bannansi bennyini bamugambye tolaba nti Isirayiri eri wala nnyo nti ye, tolaba nti Isirayiri eri wala nti eri wala, tujja kujjayo oba tutambuza bigere oba tulinnya mmeeri oba tulinnya nnyonyi, tujja kujjayo. Weerabidde kye twakola mu nnaku 12 wali mu Juni, weerabidde? Oyagala kwerabira musajja gwe, gezaako bugezi olumbe eggwanga erya Irani, gezaako bugezi otulumbe. Grand Ayatollah Sistani era ategeeza bagambye nti Ayatollah Ali Khamenei will trigger a fatwa of jihad against American soldiers. Hey, kakati wulira bano bakugambye nti we baggulawo jihad, olumba Irani ne baggulawo jihad tekoma mu Middle East. Bamugamba nti Usama bin Laden kye yakukola kitono, tujja naffe kulumba. Aba anthropology musooke mujje. Aba anthropology bakugamba mu mbeera yonna nti beboka basooddeyo okulaba wakati nga tulimaze obutukuvu ogwa Ramadan, bagala buwongo obuwoomu obuvaamu akawowo akalungi ennyo okuzaama, jangu ogule obulwa bannaffe aba anthropology. Ramadan package weri bagikuwadde ku percentage ennungi ddala, discount. Jangu lekerawo okunywa obuugi bw'otategeera, tukuleetedde obuwunga bw'obuugi mu bika eby'enjawulo nga buno bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo, tebulumya njala, buwoomera ddala, n'obunywa nga temuli sukali busigala buwooma. Tulina obunga bwe bayita Instapo. Buno Instapo tofumba, buugi bwennyini, si busera, buugi bwennyini bulimu akawoowo, waliwo bulimu amata n'obutalimu mata. Ofumba bufumbi mazzi gokya n'osinako ejjiko n'ossa ku mazzi n'otabula n'onywa. Baana bali mu bisulo, baana bali waka go babbize ku mulimu, bagwire Instapo munnange ojja kulaba nti ate buli kimu kyambira ddala bulungi nnyo. Tukuleetedde obuugi bw'abaana, baana batagejja, tebalina appetite, basiiwuufu, bakovu nnyo, bwana bulyawo tekawewuka nnyo, obuviiri tobutegeera bulungi nnyo. Jangu bakawo obuugi okuva mu bannaffe aba anthropology. Tusangibwa wano Wandegeya ku Bombo Road nga wakava mu bitaala gwava ku sayidi z'omu kibuga, ojja kuyisanga Wandegeya Road awo, Bombo Road ojja kulaba nti obasanga gwava ebwayise oba tonnaba kutuuka ku bitaala, ojja kulaba nti munango balaba akwata ennamba y'essimu. Delivery ekolebwa wonna wobeera oli 0705 10
8 0705 10 80 30 oba 0780 13 05 52 bannaffe aba anti-porridge mpola mu mbeera yonna okitegedde kakati ndowooza ne wentema muganda wange Umaru Salama yabali kulaba nti ate oli ku Pearl FM kwoli otegedde otya nti mumbejja waali gwe sajja gwe otegedde otya nti mumbejja waali amanyi obudde wenyingirira wano naye ng'ogamba otya ndi bulungi wasuza oti tulimpo tusula tukola ffenna tutyo tusula tukola naffe ffenna